Mu mwaka 1949 amawanga ga South Africa asatu gakkanya okugatta ebitongole kwali Kenya, Uganda Radio and Harbors ne Tanganyika Radio and Port Services okakana abakozi mu kitongole kimwe ekyawamu East African Radio and Harbors Corporation okwanaganya ebyentambula y'okumazzi akogasa n'eggaali y'omukka wakati wa mawanga no gonsatule. Bano balina emyali giwerako mu Uganda gamba ng'ekamuli kati wamanyiddwa nga Namasagali era nga waliwo oluguudo lw'eggaali y'omukka yatwalanga ebyamaguzi ebyagiranga ku meeri okuva e Kenya ko ne Tanzania. Kino kyawaliza abantu okuva ebule n'ebweya okweyibwa mu kitundu kino ekyaleeta okumeruka kw'obubuga bubiri okwali akakabagana ko ne Kabanyolo nabo b'entabiro ya tawuni y'e Namasagali. Kyokka mu mwaka 1961 amataba galumbagano omwalo guno ekyawaliza b'eggaali y'omukka ogugala ebizimbe ne babiguza gavumenti ya Kyabazinga oluvannyuma mwateekebwa essomero ly'e Namasagali. Namasagali College imaze okusimba makanda mu mwaka 1965 wansi wa Father Damian Grimes kakano omugenzi yafuuka entabiro y'enkulaakulana ko n'ekibuga kino okuddamu obulamu. Abali mu kitundu kino mu kaseera ako batubidde nti amaduuka gaddamu buto okumerukawo mu Namasagali mwonna olw'abaana abangi abakozi bakugasa n'abasomesa abali mu ssomero lino. Kaaliwo naye kati abantu bo ne batandika okazimba olw'okusinziira kubanga essomero lyo lyali weeriri n'abakozesa ebintu ebyo ebyokukozesa babireetangawo mu ssomero. Byali nga bona amaduuka agemerere ku isomero eryo. Amukozi, omwana, omusomesa nga bagula ebintu ku maduuka bulunaku. Bw'abatuuze baddamu okulima emmere ey'okutunda anti Father Grimes emmere gy'alisanga abayizi yagigulanga mu batuuze ng'ekigendererwa kyakuddiza ku batuuze ababugiriza essomero lino. Kuba emmere embooli, muwogo, embidandaali, duuma yali abigula ku balimi. Aba kuno kwene yaba n'ekyuma ekisa. No abantu babuliddo nga batwalayo okusa. Kusera bwerere nga tisi. Bunabazadde bawukako ku by'okutambuzanga abayizi ku masomero agali ewala anti abaana bakolanga obulungi ku masomero agali okumpi yalinga abawasikale ez'obwerere okusomera ku Namasagali College. Ng'omwana asomye ku primary ere ya Namasagali primary. Abasinza ababiri baida basomera bwerere. Yali musale nnyo mu nkulaakulana y'essomero lya Namasagali Health Center naddala okuliteekamu eddagala mbu yatuuka n'ekisenga abamu ku bakozi abawa omusaala okuva ku ssomero. N'omuntu wa buliido nga bajjayo okulwala. Batwala abaana nibeena abakulu nga gano atuuka ano bamuwandiikira nga wazira idagala agololaga era nga talobera. Abasawo yaba making a part of the staff, school staff. Actually twakozesanga irwaliro like a sick bay ng'omwana walwala gali batwala bwamuki. Aboogere batasobola kwetuusaako mmere mbu Father Grimes ebasembezanga ku kyemesanako n'ekyeggulu nga bano emmere efiseewo kwegabuddwa abayizi nga gy'abawa buli lunaku. Atasobola kufumba n'ajja ku ssomero n'alya n'addayo. Kati ekyamufuula Ssaabataka yalabirira bulungi ekitundu ekyo nga buli alina ekimuluma agenda gy'ali n'amutegeeza n'akikolako ne kiggwa. Abantu bayinza kwerabirako ettala akaabangawo mu nnaku ez'okuzza abayizi ku masomero kuno okubakyalira anti abazadde okuva ebule n'ebweya beeyiwanga e Namasagali olw'ekuba eriva ekamuli okutuuka e Namasagali ne lifuuka katale. Abaana lwe banayita ku isomero nga Namasagali eboti Kampala lwe banagolola Namasagali eboti Kampala. Buli muntu alina kyatunda aleeta era bakigula. Embooli, muwogo, nkoko baleeta abantu bagula. Mu luguudo oluva ekamuli okudda Namasagali lwalinganga kkubo lya mmese kyokka essomero lino lyalongoosebwa era nga ku mutendera guno nakati kwe likyali. N'olwo oluguudo okolebwa lwa isomero ebbaasi okwidanga eno People's Bus Company oba ne UTC. Mu bwenyi bw'essomero lino wazimbawo ekereziya ensaamusaamu bino byonna byakolebwa baddukanya Namasagali okusinzizanga okumpi ne bwe bawangaalira. Church yali ya Father Zonveld. He solicited for money. Yakoba ati abantu okwinjiranga mu isomero baje basabe the public katuzimbe wano ku gate gene bakomengawo. So that was a good gesture of giving back. Ekyennaku mu mwaka 2000 nga Father Grimes anyuse egy'okuddukanya Namasagali era neteekebwa mu mikono gya gavumenti. Namasagali yannyogoga anti essomero lyagwa abaali baliganyulwamu naddala abatuuze ne bakabatwawa. Essomero eryo yatutembeeta omusaala kugaba n'omusaala nga kwegamba tini bano buti abaliwo omusaala nga gwakufunira mu kiseera ekituufu. Omusaala nga bagaba ku 14 bagaba ni kwa 28. Bwe yaba avuddewo bye twali tufuna nga tetukyabifuna ne batandika okugenda nga basalako abakozi. Ekituleetera okuba nti tetukyawulira bulungi kubanga mukama waffe agize eki avuddewo.
Essomero lino lina Masagali College Staff Children's Primary School lyatandikibwa Father Grimes ng'ekigendererwa lyali la kusomerako abaana b'abasomesa abaana Masagali College. Kyokka wetwogerera nga kakano ligasa abatuuze bonna b'omu kitundu kino era nga abaana enzaalo ezakuno wano bwe basomera. Samuel Sebuliba agafeeyo ku Spark TV wane Namasagali.